الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Matendo amalungi amajjuvu agataliimu bukendeevu ebbanga lyonna gatenderezebwa n'owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala, nannyini buyinza nannyini bufuzi ku buli kintu kyonna. Tumusaba w'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala asse ebyengera n'emirembe ku mukama waffe Nabi Muhammadi afdalu salawatullahi wasalaamuhu alayhi. Ab'ebitiibwa bakuŋŋaanye mu kifo kino, tusanyuse okubalaba n'abali ku midiya. Tusaba owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala kyemukoze olwaleero agikuule enkola yammwe, enkola yaffe okutuusa olunaku lwanatujja mu bulamu obw'ensi. Tuzze mu kifo ekisinga okubeera ekyebbeeyi ku mwaliiro gw'edduniya. So tusaba owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala abeere nga tugasa n'ebyo byonna bye tugenda okubeera nga tujjukanya olunaku olwaleero. Mujja kutusonyiwamu nti tukeereyeemuko olw'embeera, naye Allah bw'atyo bw'ayagadde, Allah bw'atyo bw'asazeewo. Inshallah nga tetunabagenda ku kibuuzo ekisooka, Sheikhe agenda kubeera nga ababuuzaako biidhni subhanahu wa ta'ala. Wa barakallahu fikum. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، abawuliza baffe aba Rawda Islam Media n'emikutu gyaffe tubabuuzaako nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tumwebaza Allah atuusiza mu kiseera kino nga tuli balamu. Tumwebaza Allah otukuuma, tumutendereza ebbanga lyonna. Tumusaba Allah asse okusaasira kwe ku Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Nange ntwala omukisa guno okubeera nti tuweetonda mu nsonga yonna nti tubadde tukeereyeemu olw'ensonga wekitiibwa Allah alina kyatugeredde ne tutatuuka mu budde, si enkola yaffe. Ne insha Allahu ta'ala tusaba Allah tabaraka wa ta'ala kitunaaba tuyize abeere nga owekitiibwa Allah akikkiriza era atugase nakyo. Barakallahu fikum. Tubuzaayo ekiseera kitono nnyo okutuuka mu ayyaamu alhajji. Tuli mu ashhuru alhajji, ne ayyaamu alhajji ziri ezimanyikiddwa omwezi ogwa dhul hajji. Tubuzaayo ennaku nga 20 okuzituukamu. Twayingidde dhul qaida. Tukutira abantu insha Allahu ta'ala okutandika okuwoomingira okusoma okusala al-udhiya oba al-idhiya oba al-dhahiya. Nteekateeka ya Rawda tulinawo enteekateeka y'okusala insha Allahu ta'ala. Tukubiriza abali eyo bonna bayingire mu programu ya Rawda udhiya okubeera nga basobola okusala ente. Bagyetaagako abantu 7 insha Allah ku mitwalo 25. Tuyingirire ebintu ebyo tusobole okubeera insha Allahu ta'ala twettanira empeera. Mwaka mulamba bakwetaagamu mbuzi oba emitwalo 25 kwegatta ku nte. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Wa fiika barakallah. Tusaba owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala abeere nga tuteeramu obwangu butereevu. Tugende ku kibuuzo ekisooka. Kigamba nti Sheikh, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Kikkirizibwa oba kiramulwa kitya okusaayira ku musaalo nga guliko Kaaba? Kiramulwa kitya okusaayira ku musaalo nga guliko Kaaba?
okusalira ku musaalo nga guliko kaaba indi la basa bihi kusaide yange nze sikiraba mu buzibu olw'ensonga kaaba kifaananyi tekiriimu suura wabula waliwo bamu ku bawalimu nga bo balaba obukyamu bwakyo bagamba nti kaaba eno eyinza okubuzaabuza omuntu beekwasa hadithi y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bamuweereza essaati oba ekkanzu ng'ekkanzu eyo erimu alaama nabbi sallallahu alaihi wasallam naaga nti bagizeeyo eri omuweesa amuweemu ekika ky'ekkanzu ekirala olw'ensonga nti ekkanzu eno temutebenkeza mu ssolayi bo ne baga nti n'olw'ensonga eyo okusaalira ku musaalo nga guliko kaaba waliwo abantu nga balimu ekyalo nga kisobola okubeera nga tatebenkera mu ssolayi talabanga ku kaaba naye ndi la basa bihi ze sikiraba mu buzibu olw'ensonga nti al-Kaaba sharifu abantu bangi bagimanyi nti kaaba era oli bwasaala simanyiyo kiyinza kumugaana kutebenkera mu ssolayi wabula bwe kiba nga oli tekimutebenkeza mu ssala fala basa bihi asobola okijjako oba okusaalira watali kikaaba naye nga tetukirabangako nti nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama yatugaana okusaalira ku musaalo oguliko ekifaananyi ekifaanana bwe kityo ekitali mu mwoyo wal ilmu inda Allah. Barakallahu fiika wa jazakallahu khaira. Sheikh, kikirizibwa okukima esswala nga ngenda kusaala sunna? Kikirizibwa okukima esswala nga ngenda okusaala sunna. Essunna tetuzikimirako ssala, teriyo sunna gye tukimirako ssala. Essala ze tukimirako essala ze bayita faraid. Alfaraidu tegeezamu assalatu almaktuba Allah ze yatulaalikako muzo assubhu wakadhalika alzuhru wakadhalika alasr wakadhalika almaghrib walisha. Essala ezimanyikiddwa ezo obanga tugenda okuzisaala kya mu sunna okubeera nga tukima essala, era kimanyikiddwa nti ogubeera masjidi abalina okwaziina n'okukima essala. Ate bwe mbeera nzekka nga ndi eyo mu ddungu nzikirizibwa nazo okuziyaziinirako n'enkima essala? Naamu, ye sunna entuufu nga sahaba bwe yagamba, nabbi bwe yagamba sahaba oli yamugamba nti araka tuhibbu albadiya, olaba oyagala nnyo ebyalo, wangalira mu kyalo oba mu malungu. Nabuga ti idha kunta fi badiyatika, bubeera eyo mu byalo byeyo, mu kyalo kyo gy'owangalira eyo gy'olundira embuzi oba gy'owangalira, fa adhin, kola ki? Yaziina. Warfa biha sautak, okangule ne kuki? Ne ku ddoboozi. Namuga nti la yasma'u bika jinniyu, teri jinni likuwulira, teri muntu akuwulira, teri bitonde byonna bikuwulira, illa shahida laka yawma alqiyama, okujjako nga bigenda kukuwaako obujulizi mu maaso ga Allah ku lunaku lwa qiyama. Kibeera nga tukkirizibwa okwaziina n'eddoboozi ekkangufu nga tuli eyo yadde mu byalo gy'osaalidde, kwata ku luba oyaziinira eddala olwaziina oluki? Oluwanvu. Eyo sunna, era ekyo nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyeyayigiriza. Nabwe ekyo omuntu ng'ali mu nnyumba, mu bimu ku migaso gy'okwaziina kugoba shayatini mu nnyumba, kugoba shayatini ku kitundu, nga bwe yayigiriza nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idha adhana almuadhin istadbara ash-shaytanu oba istadbarat ash-shayatinu wa ma'aha durat. Omuntu bw'ayaziina sitaani zidde eri nga zigenda zifuuwa. Bw'atyo yagamba nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Wa fika barakallah. Sheikh, nzikirizibwa okulambula entaana ku yidi? Nzikirizibwa okulambula entaana ku yidi. Okulambula entaana amrun mashru'un shara'aha rasulullah ba'da an-nahy, nsonga nga mu sharia yaffe mweri nabbi waffe Muhammad yatukkiriza oluvannyuma lw'okutuziiza
بحديث قال عليه الصلاة والسلام يقام النبي وفي محمد صلى الله عليه وسلم ألا وإن كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها نلم بزيزو كلامبولا كبولي نكتم بتد ملامبولي ناغانتي فإنه كبانغو كلامبولو كوبا فإنها كلامبولو تذكركم الموتى كوبا جكيزا أكفا kati omuntu okugenda okulambula entaana ku yidi kirimu ebyo Allah tabaraka wa taala byetuta kyekimu ne mu nnaku endala la baasa bihi wallahu taala alam. Barakallahu fika Sheikh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I want to tell me, how does a woman bathe janaba? Ayagala kumutegeeza omukyala engeri gy'anaabaamu janaba. Aljanaba tutegeezaamu omuntu okubeera nga afunye ekizuusi ekinene oluvannyuma lw'okugenda mu nsonga z'obufumbo oba ebigwa mu ttuluba ery'obufumbo. Amma alhayd ye muntu okubeera nga afuna ekizuusi ekinene oluvannyuma lw'okubeera mu nsonga z'ekikyala oba okutuuka mu nsonga z'ekikyala kibayita alhayd. Omukyala ye anaaba byombiriri, amakulu bw'afuna kiri ekisooka anaaba janaba oba anaaba kibayita al-ghusl. Al-ghusl ye total ablution, omuntu okunaaba omubiri gwonna okubeera nga omubiri agumunya amazzi. Era bawali mbagiwa taarifu ne baga ta'mimu al-jasadi bilma, okubeera nga obunya omubiri gwonna naki n'amazzi bwe batwe bagamba abamu kuba walimu. Era n'omuntu agenze mu nsonga z'abakyala oba al-hayd naye anaaba omubiri newankubadde nga sifaati oluusi ezimu zaawukanamu. bw'abanga ategeezaamu janaba, omuntu agenda okunaaba janaba, omusajja n'omukyala, la khilaafu bayina al-ithnain, tewaliwo njawulo wakati w'abameka w'ababiri. ng'omusajja bw'anaaba n'omukyala bw'akola ki? bw'anaaba anaaba atya? Sooka n'anaaba faruja obwereere. bw'amaliriza n'akwata omukono guno ogusitanja n'aguteeka awali ettaka n'akuuta nga bwakukola ki? nga bwagufukirira amazzi bw'atyo. bw'amala n'anaaba engalo ze emirundi 3, bw'amala n'afuna wuzu nga ey'essala. bw'amalirizaawo okufuna wuzu nga ey'essala, oluusi asobola okulekayo ebigere ebibiri oba asobola obbinaaba. byonna biriko obujulizi. asobola okunaaba ebigere ku wuzu n'onaabirako n'ebigere oba okubireka. bw'amalirizaawo akwata amazzi afuraga, asena amazzi emirundi 3 nga bwayiwa mu nviiri. owa janaba ayawukanako n'owa hayd ku nviiri, nti owa haydu ayongera tadlik, akuuta enviiri ezo nnyo namaanyiko. bwekiba alina kyangwa zikuuta okunyikiza, bw'atyo beeyigiriza nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. owa hayd bw'atyo bwakola. ate owa janaba ayiwamu amazzi n'azitakula olutakula olutenkanankana na lwa hayd. omuntu bw'abeera n'enviiri nnyingi ng'anaaba omutwe, asala amagezi okulaba nti yasilu lmaa ala usuli sha'ri, amazzi gatuuka ku mirandira gy'enviiri. bw'amalirizaawo akwata amazzi n'agayira omubiri gwonna, asobola otandikira ku sayidi eya ddyo okuva eno waggulu paka wansi. bw'amalirizaawo n'akwata sayidi eya kkono era okuva eno waggulu paka wansi, okutuusa bw'amala okutayakkana nti omubiri tekusigaddeko paati okuggyako ng'efunye amazzi. bw'amala asobola okudda okuvaawo okaawo mu kifo ye sunna. nabbi sallallahu alaihi wasallam okusinziira ku bigambo bya Aisha ne bamaama baffe abalala baga nti thumma tanaha, yakubanga oluta n'avaako mu kifo waavudde n'addako wabbali, faghasala rijilaihi, n'anaaza ebigere bye ebimeka ebibiri ey'essunna y'okunaaba janaba, nabwe kityo hayd. n'omuntu yenna ayagala okunaaba olunaaba olw'empeera asobola okunaaba mu nnaaba y'emu yeruwa yeeyo nga bwe tugirabye. barakallahu fikum, jazakumullahu khair.
وفيك بارك الله. شيخ bwe nzikirizibwa okuyonsa omwana nga ndi mu swala okugeza nga ndi ku tahiyatu esembayo singa aba nga badde akaaba nzikirizibwa muyonsa? nzikirizibwa okuyonsa omwana nga ndi ku tahiyatu esembayo? La, tokkirizibwa. Lwaki tokkirizibwa? Okuyonsa abakyala abamu balowooza nti ebbeere si bwereere. Ebbeere bwereere ku mukyala, era omusanga nga muli mu motoka yetafaayo kujjayo bbeere kukola ki? Kuyonsa. Abalala omusanga muli mu lujjudde mu lukiiko lwa kyalo, mwatudde, omukyala n'akaana ne kakaaba, n'ajjayo ebbeere mu lujjudde awo n'akola ki? N'ayonsa. Ebbeere bwereere, wallahi bwereere. Abakyala abamu tebakyegendereza, naye ebbeere bwereere awali abasajja oba mu ssala. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba la yaqbalu llahu salata alhaidi illa bikhimari. Allah takkiriza ssala ya mukyala nga mukulu ng'oyo atuuse n'okuyonsa illa bikhimari, okujjako nga yeebisse omubiri gwonna. Akati oli mu ssala atojjayo ki? Bbeere. Ate bbeere bwereere tuga nti la, gumiikirizaako omwana ne waba akaaba paka bw'anaamala okukola ki? Bw'onaamala tahiyatu oyonsa omwana. Wallahu ta'ala alam. Tukubiriza abakyala abayonsa, abaana tubayonsereze mu bikaaya, naddala awali abasajja. Wabula babeera nga wali bakyala bannammwe, ekyo la baasa bihi, osobola okujjayo ebbeere n'oyonsa omwana wo. Wallahu ta'ala alam. Muteeke mu kikaaya muli munda, ayonke ng'ayonkera muli, oba si kyo genda awantu awakuwa emirembe obeere ng'oyonsa omwana. Barakallahu fiikum. Wafiika barakallah. Sheikh, kikkirizibwa okusaala eswala nga mpulidde adhaani ku lediyo oba TV? La, essala tugisaala nga tumaze kulaba budde nti ddala bukoze ki? Butuusi. Radio, TV oluusi zaazina nga zikuba bulango. Omusajja asobola okuteekawo akalango awo ka hijja oba kalango nga ka bintu bye birala n'asooka ateekamu adhaani awo. Kati gweoyinza okulowooza nti no baazinya essola, ogenda okugira ng'osadde mu biseera ebitakoze ki? Bannange kye bayita okusaala kuyina akakwakkulizo. Allah tabaraka wa ta'ala yakatulaga ku lulimi lwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam, bakayita batya? Dukhulul waqti, okuyingirawo kwaki? Kw'ebiseera. Mu Qur'ani Allah yakirambika yagati fa idha tuma'anantum fa aqimu ssalah, bwe mutebenkeranga temuli mu ntalo muyimirizeewo essola mu budde bwazo obutuufu. Inna salata kanat ala almu'minina kitaba mawquta. Essola Allah yagiraalika kubakkiriza ng'erina obudde bwayo obugere, so si kumala kubuulira kuki? Ku radio. So bw'owulira nga baazinye ku radio oba ku TV, ta'akkad, sooka omala okwetegereza obudde obwo, ddala obudde bw'essala butuuse. Bwe buba butuuse salli, saala. Bwe buba tebunnaba kutuuka, la tusalli, tusaala. Wallahu ta'ala alam. Sheikh, nga tukyali mu buufu obw'esswala bwennyini, badde nnyingira mu muzikiti nensanga imaamu ng'agenze ku rukuu ku maviivi, ate nga njagala kusanga laaka. Nzikirizibwa okukuba takibiira nga sinnayingira layini, nga sinnatereera mu layini, ne ŋŋenda ku maviivi ne njija nga nkutamye mpola mpola? Ekyalabwako mu hadithi ya Abubakarati, nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yamuziyiza okukola ekikolwa ekyo. Yava eri n'ayingira agenda okusanga nga nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam ali ku maviivi, n'agenda ku maviivi, n'ajja nga atambulira ku maviivi paka bwe yatuuka mu layini. Bw'atuuka mu layini, nabbi ye bwe yali nga mu ssala ng'ebyo byonna abiraba ebiri emabega ne mu maaso, ekyo baali bakimuwa min
khususiyatihi alayhi salatu wassalam. Bweyamaliriza essala nabbi yamugamba atya zadaka llahu hirsa, Allah akwongere omululu ku ddiini yo, naye la taud, ekyo tokiddamu kikola. Nabbi bwatyo byamugamba. Ekitegeeza ki? Nti omuntu takkirizibwa kukola kikolwa ekyo nabbi gyekiziiza alayhi salatu wassalam. Wallahu ta'ala. Sheikh nsaba kumpa ku masala ga aya y'ekkumi n'ekkumi n'emu surati Mumtahana. aya kumi n'emu egamba ya ayuha alladhina amanu idha ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhunna, abange mmwe abakkiriza mba mujjiddwa abakyala abakkiriza nga bavudde min daari al-kufri bazze mu daar al-iman, kifo ky'obukkiriza, basenguse okuva mu bakaafu bazze gye muli. Famtahinuhunna, ayo yakka nga waliwo abakyala abasenguse okuva e Makka bajja e Madina. Jukira nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam bwatuuka mu hudna oba mu ndagaano ze bakola n'Abakuraishi nga bagenze mu Hudaybiya, bagita Hudaybiya Treaty. Yali ndagaano ye Hudaybiya, nabbi yali agenda okukola umra. Mu ndagaano ze bakola baaga nti omuntu asenguse okuva e Makka okujja e Madina bamuzzeeyo e Makka, ate omuntu asenguka okuva e Madina okudda e Makka, amakulu asenguka okuva mu basiraamu okudda mu bakaafu, oyo taddizibwayo. Yekyali mu ndagaano, nabbi n'agisayininga. Era abasajja bajjanga awo okusenguka okuva e Makka, nabbi sallallahu alaihi wasallam n'abazzaayo. Naye olw'okuba nti bambi obukkiriza bwali bunywedde, babaddukirangako eyo mu kkubo ne batambula ne bagaa tetuddayo mu bukaafu oba mu nsi y'abakaafu. Kati Allah aleeta ekigezo, wajjawo abakyala abakkiriza bava e Makka basenguka okudda e Madina. Allah nabbi sallallahu alaihi wasallam atendewalizibwa, alaba abakyala bano banafu, tebajja kusobola kwerwanako. Bw'alaba mu process eyo mbazzeeyo sibazzaayo, Allah kwe kussa aya eno laga nti ya ayyuha allazina amanu, abange mmwe abakkiriza, idha ja'akumul mu'minatu muhajirati, bwanga babajjidde abakkiriza nga basenguse bava mu nsi y'abakaafu, famtahinuhunna, mbagezese. Awo wali intelligence y'obusiraamu. Muntu bwasenguka n'abeerako ne gyavudde, tumukolako omulimu ogwo gwa istikhbar, bagita intelligence. Ne tumubuuza, tumuwa interview ez'enjawulo, tugenda tumubala nga tumubuuza nti waayi ddala oli mukkiriza, wakkiriza Allah, n'oteekawo ne criterias eziraga kikyali okulaba nti mukkiriza. Kati Allah aga nti fa in alimtumuhunna, yaga nti Allahu a'lamu bi imanihinna, naye Allah yasinga okutegeera obukkiriza bwabo abakyala abo. Fa in alimtumuhunna mu'minati, bwe mukikakasa nti abakyala abo bakkiriza, fala tarji'uhunna ila al-kuffar, tembazzangayo mu bakaafu. La hunna hillun lahum, abakyala abakkiriza tebali halali eri abakaafu. Amakulu tembazzangayo ne mu babbaaba, tembazzangayo. La hunna hillun lahum wala hum yahilluna lahunna, nabo tebali halali gye bali. Wa atuhum ma anfaqu, mubawe abakaafu bali bye bawaayo okuwasa abakyala bano mubaddizi. Wa atuhum ma anfaqu wala junaha alaykum an tankihuhunna, abakyala abo bwe basenguka nga bavudde ku bakaafu bali ne bajja mu bakkiriza, tewaliwo kibagaana kubawasa. Bw'atyo bw'agamba owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala, idha ataytumuhunna ujurahunna, nga mbawadde amahali gaabwe, wala tumsiku bi'isamil kawafir was'alu ma anfaqtum walyasalu ma anfaqtum. Allah byali ategeezaawo kuwaayo byebawadde byebawaayo, wa liyasalu ma anfaqu, nammwe nabo baweeyo amakulu, basabe buli kyonna kye baali bawaddeyo okuwasa abakyala abo. Yaga nti dhalikum hukumullah, Allah bw'atyo bw'alamudde, yahkum bainakum wallahu alimun hakim. Allah alamula wakati waffe, wallahu alimun hakim. Allah mumanyi nnyo era
Allah mukenkufu muyivu mugezi nnyo Allah. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم وإن فاتكم وبيرا وابا فدكم با چاربا مناغينا بكاف فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا mutunulire muganda wammwe oyaviiriddwako mukyala we n'alutadda n'agenda mu bakaafu yaga nti mumuwe muganda wammwe oyo kyeyawaayo mu mahari n'ebifaanana bwe bityo. wattaqullaha allazi antum bihi mu'minun mutye Allah kuba Allah oyo gwe mwakola ki gwe mwakkiriza. barakallahu fikum. Aya ne sababu nuzulu yalikwe bakyala aba baali basenguse nga bavudde e Madina bazze e Makka. Alhamdulillah, tusaba Allah abeerenga ateera mu bwangu. Kibuuzo ekiddako kigamba nti sheekhe, nkuba nnyo bifaananyi by'essimu naye biramulwa bitya? Ebifaananyi Allah yabiziyiza mu Qur'an ne Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam n'abiziyiza mu sunna. yabiziyiza atya mu Qur'an? Allah yaga nti wama ataakum rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu. Nabbi kyaba abaziyiza mu kikole ki mu kyewale. Nabbi mbi yatuziyiza ebifaananyi yagamba ashaddu nnasi adhaaba yawma alqiyama almusawwiruna, abantu abagenda okusinga okubonerezebwa ku qiyama bebakuba ebifaananyi. yuqaalu lahum ahyu ma sawwartum, bagenda kugambibwa mumuteeke emyoyo mu bye mwakuba, teryajja kusobola. Nabbi naga nti kullu musawwirin fi nnaari, buli akuba ekifaananyi wa muliro. Riwaya yaga nti kullu musawwarin fi nnaari, buli akubwa, oli akuba naye ono akubwa ekifaananyi wa muliro. So twetaaga okwewala ebifaananyi. Ebifaananyi walimu babyogerako ebigambo bingi. Abamu ku bo bagamba nti ebifaananyi buli kye bayita ekifaananyi kasita kibeeramu omwoyo kibeera haramu, tokkirizibwa kikuba. Abamu ku bo walimu ne baga nti la, ebifaananyi bino ebya kamera tebirina buzibu. Abalamba walimu ne baga nti ebifaananyi baali bategeezaamu bibumbe. Naye ala kullin, buli kifaananyi ekirimu emyoyo tekikkirizibwa kibeere kya kamera, kibeere si kya kamera, oba okikubye ku lupapulo oba kuki, ekifaananyi ekyo kisigala kiri haramu okujjako shariya kyekyajjamu nti ekyo kiri ki halaali. Nga biki shariya bye yajjamu? Shariya yajjamu ebifaananyi naddala ebitayina myoyo, eyo omuntu asobola okubikuba nga bw'aba ayagadde. Kuba muzikiti, kuba Kaaba, kuba jinja, muti, azaala baasa bihi. Naye okuba enseenene oba ensiri oba ekiwuka la yajuz, tekikkirizibwa kubanga byonna birimu ki emyoyo. Abdullah ibn Abbas yaga nti inkana la budda, bwowuliranga kikuluma nnyo fasna' ma la ruha fihi, genda okuba ebifaananyi bitali mu myoyo. Bwatu byagamba sahaba oyo Allah musiime. Ensonga ey'okubiri oba ebifaananyi ebirala baga nti ebifaananyi ebya daruriya tawthiqiya, ebyo byonna nabyo biri mu gurupu Allah bye yatukkiriza okubeera nga tukuba. Nga kifaananyi ki ekyobuwaze nga passport. Oyagala kugenda kufuna passport bakuba akafaananyi, togaana noga nti nze Allah yagaana okuba ebifaananyi. Ekyo Allah yakuta. Era mujjamu n'ebifaananyi bya ID, ennanga muntu. Omuntu asobola okubeera nga yeekubya akafaananyi. Lwaki Allah yaga nti faman turra ghayra baghi, yenna akakibwa embeera eriwo nga si mujeemu si muwakanyi, wala aadin, era nga si mulumbaganyi aga nti kambikole ndabe ekinaabeera. Yagamba nti fala ithma alayhi, weekubye passport weekubye ennanga muntu, fala ithma alayhi. N'obufaananyi buno bwonna obwetaagisa okuteeka mu banka n'ebirala, emirimu gye twagala okukola olw'obuwaze obuba buliwo, osobola okubeera ng'obwekubya n'obuwaayo togaana. Era mulimu tawthiqiya, nga ki baweereza ebyokusala nga dhuhiya bwe tugigendamu, oweereza ebyokusala byo biweereze nakapiripiiti eri mu kalamojjo, oyambye ku baavu baayo. Naye yagala okutegeera nti ente tezaabuukiddeko mu kkubo ziwataddeyo, oba embuzi tezaabuukiddeko mu kkubo,
nga bwe ziri embuzi ze Uganda wano n'embuzi z'ebitundu ebirala sebo zibuukirako mu kkubo baweereza 5 ne wasigala embuzi 2 mwezi endala ne ziviirako eyo mu kkubo mpola mpola kati okukakasa nti embuzi za 50 zaatuuse nakapiripiiti amateeka gagamba osobola otutumayo wa kamera n'akuba nga basala embuzi ezo amu n'okubeera nga zirimu emyoyo tawthiqiya okukakasa nti ddala ebifa nti byewabadde oyagala okukola byatuukiridde abankuseera baavu bamufuna mpola bafunye haqqi yaabwe ekyo kye tuba twagalamu wallahu ta'ala alam. So ebyo bifaananyi bikkirizibwa. Ebifaananyi ebirala abawali bye baga nti bikkirizibwa kye kifaananyi ekiri mu TV nga tugenda kukijjamu kusika kisiikirize kya muntu n'okiteekamu naddala nga kikoze eki nga kiriko okutuusa information ku bantu ng'okumanya oba amawulire n'ebifaanana bwe bityo tusobola okubeera nga tukiteekamu omuntu n'abeera ng'akiraba. Ebifaananyi ebirala abawali bye bayogerako ebifaananyi by'essimu bino baga nti bw'okuba omuntu kyandibanga si tekituuka ku bwa haramu buli obunene naye omuntu okukuba ebifaananyi nga tewali nsonga eby'essimu yukorahu ekisembayo okubeera ekitono ennyo ogenda weekuba simanyi serefi simanyi biki ebyo bitamwa mu ddiini tugamba nti abyewaze yakola ki yasinga wallahu ta'ala alam. Barakallahu fika. Sigaza ibibuzo bisatu biidhnillah wadakiika esigaddeyo. Ekimu ku byo kyama nti sheekhe okufumiitiriza ku bitendo bya Allah kiramulwa kitya okugeza okufumiitiriza ku feesi ya Allah kuba yatugamba agenda kutulaga feesi emikono gya Allah n'ebirala kiramulwa kitya. Abawali baffe batugaana tafakkuru umqu tafakkuri fima wasafa Allahu lana mu ebyo Allah byagenda atutendera mu Qur'ani bimukwatako gwetegeera butegeeze nti Allah alina feesi tokuba bifaananyi nti eyinza okuba bifaananyi ya Abdul Karim oyo la tetubikola tokuba bifaananyi ku mikono gya Allah nti oba gikoma wa obunene tukkiriza Allah kya tugamba okukkiriza min ghairi tamthili ya aqida ya ahli sunna wal jamaa min ghairi tamthili nga tetukubye bufaananyi faananyi obwo wala ta'tili oba okukisirisa nti Allah tayina wala takyif noga nti oba bifaanana bityo oba bifaanana bitya ebyo nate tubikola eyo yenzikiriza ya ahli sunna wal jamaa natawaqqaf kubeera nga tumathala tukola ki naye tetukkirizibwa ate ku atalira ddala nti Allah tayina ki tayina feesi. Allah tabaraka wa ta'ala yatulaga nti ebintu ebimu abiyina n'atulaga ng'oluusi naffe ebimu tubikola ki tubiina nga Allah okuga nti kullu man alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikrami fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadhibani. Bantu bonna bagenda kusaanawo asigalewo Allah feesi ya Allah isigalewo fa athbata ala nafsihi alwajhi Allah tabaraka wa ta'ala nekakasako nti ayina ekyenyi kati nuthbitu ma athbatahu Allah tunyweza Allah tabaraka wa ta'ala kyeyanyweza min ghairi tamthili nga tetukubye bifaananyi nti oba kifaanana kitya wala ta'tili yadde okubisirisa wala takyif oba okugamba nti kaifa bifaanana bitya la tetusobola amateeka g'eddiini gatugaana okubeera nga tukikola ekyo. Ekyokubiri Allah yatulaga nti alina emikono qalat alyahudu yadu llahi maghlula abayudaaya baga nti emikono gya Allah gikoze eki gyezinze. Allah tabaraka wa ta'ala naga nti gullat aydihim emikono gyabwe gyezinge bal yadahu mabsutatan emikono gya Allah tabaraka wa ta'ala gyegolodde agabira gwabayagadde mu kiseera kyabayagadde fa athbata ala nafsihi alyad Allah tabaraka wa ta'ala niyenywezaako emikono tukakasa faba ahli sunna wal jamaa ti Allah ayina emikono. Allah agan tabaraka alladhi biyadihi almulk wa huwa ala kulli shay'in qadir yawma yukshafu an saqin wa yud'auna ila as-sujudi fala yastati'un.
Allah yatulaga nti ayina entumbwe naga nti yawma yukshafu an saqin Allah waliwo olunaku lwagenda okubikkula ku ntumbwe fayud'auna ila sujudi abantu babakoole basinze Allah fala yastati'un abakafu tebagenda kusobola kusinza Allah lwaki khashi'atan absaruhum ebyenyi byabwe amaaso gaabwe gagenda kubanga maswavu ne Allah yatuga nti waqad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun babakoolanga okuvunnama nga bali ku nsi nga balamu tebagala kati ne ku kiyama teri mukafa agenda kusobola kusinza Allah bakuvunnamira Allah nga Allah tukoodde okumusinza nga tumulabyeko ekitiibwa Allah waffe tugenda mulabira kuki agenda kubikkula ku ntumbwe ze Allah tabaraka wa taala wallahu taala a'lam. Era amateeka g'eddiini gatugaana okubeera nga ta'wil la nu'awwil tetukkirizibwa ku awwala ta'wil kwe kuvunula ojja kusanga nga ba mu'tazila ne ba ahlu ta'wil abasinga obungi bavunula Allah baga nti tabaraka allazi biyadihi almulk nga aliyad emikono bagivunula quwwa maanyi baga nti bayyadahu mabsutatan emikono gya Allah gyegolodde bonga baga nti quwwatahu maanyi gani ga Allah ne feesi balina gye bagivunula fe tetuvunula no awil tetuvunula Allah tabaraka wa taala kyamaze kunyweza kyeyanyweza tukinywezanga bwe kiri nga tetuvunudde tetugambye nti kifaanana bwe kiti era nga tukisirisiza nti tekiriyo si bwe tutyo bwe tukola wabula ba ahlul bid'i banabid'a enkola yaabwe yeeyo okuvunula okukuba ebifaananyi nti Allah afaanana bw'ati okukola ebintu ebifaanana bwe bityo Allah yabitugaana ku lulimi lwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Barakallahu fikum jazakumullahu khair. Wafika barakallah. Nekibuuzo ekidira kisembayo biidhinillah kyama nti shekhe nawulirako mwalimu omu ng'asomesa nti esswala y'omuntu asenyezza esinga ezitowa okusinga esswala y'omuntu atasenyezza emirundi 7. Shekhe nsaba ku bujulizi obw'ensonga eyo era nti lwaki ezitowa nga obuti bwe bakozesa okusenya bujjibwa mu kifo ky'owekitiibwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shekhe nsaba ontangaze ku nsonga eyo. Ekituufu kiri nti waliwo hadithi eva ku maama waffe Aisha ne ku Abdullahi ibn Umar nabwe kityo abasahaba nga Urwa abatabi nga kigambibwa nti Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti salatu bisiwakin yajja mu alfadhi ziwerako salatu bisiwakin essola nga okoze eki osenyeza amakulu okuva eri ng'ojja okusala ng'osenyeza yaga nti khairu min 70 salati bighairi siwaki esinga essola gy'ovudde eri nga tosenyeza n'ogisala busaazi emirundi 7. ne hadithi eyo daifu abawali bonna bwe batunuulira turuku zonna nga balaba hadithu batil ghairu sahihi si ntuufu. Hatta Imaamu Nawawi ayina bingi bye yayogera ku hadithi eyo ne Imaamu Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullahi ta'ala bonna bayogera ku hadithi eyo nga balaba nti batil nfu si bigambo bya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So okusinzira ku bigambo bye bagyogerako teri yakkirizibwa kubiyita bigambo bya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam byagunjibwawo buki bugunjibwa byagyetekebwa bugyetekebwa. Kati ekyo tukireeta amanatul ilmiya ebeera amaana ya ilmu okubalaga nti hadithi gyeziri naye ki nfu abantu baleme okubeera nga yahtajjuna biha. Ensonga eyokubiri mbu obusenya buno bwe tutera okukwata buno obutonotono mbu bukola ki buli ku ttaka lyani ya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waliwo emiswaki gino emitonotono gyetera okukwata egiri mu fumate bweti mbu bagijja eri ku ttaka lyani ya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ekyo si kituufu n'akamu n'akato. Era abantu batandika bwe bati okwagala okugunjaawo okubba ettaka lya Nabbi mu ttaka lyaki mu ttaka lya baraka
omusajja omukulu agenda nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bamuziika ogenda omusanga ng'ayoola ettaka lya kabbuli bamugaa litwala wambu lirimu omukisa. Enkola efaanana bwetyo ye yagunjawo shiriki okusanga abantu nga batandika okulowooza nti kabbuli eri eriko emikisa. So kullu hadhihi batil, ebyo byonna si bituufu, tekuliko njigiriza ntuufu, era gye bakubanga emiti egyo gimera wali gyali badde girabwa ku kabbuli nabbi sallallahu alaihi wasallam wakola ki waali naye waliwo omusenyu abamanyi Madiina bamumanyi ne bwe baziika bamanyiwo baziika nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barakallahu wafiika barakallah. Ekibuuzo ekisembayo kiyama nti sheekhe tusaba tuwa ku magezi tuli fe abaana tugezaako okuyunga oluganda wakati waffe naye ate maama waffe alukutula bukutuzi agezaako okutwawukanyanga abaana era atuuse n'okukisa mu bazzukulu baffe mu bazzukulu b'abaana baffe. Sheekhe tuwe ku magezi ye alamulwa atya? Okusooka kwa byonna okuyunga oluganda sunna, okuyunga oluganda sunna, ate nga sunna ya nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ekyokubiri okuyunga oluganda Qur'ani yakireeta ng'eraga kyatteeka. Qur'ani yakireeta ng'okuyunga oluganda kyatteeka. Owekitiibwa Allah yagamba mu Qur'ani alladhina yaqta'una, yagamba ate Allah tabaraka wa ta'ala suratul Baqara yayigiriza owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala n'agamba inna Allaha la yastahi an yadriba mathala ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. الله يقام أنتي الله بأكوبة كفانا نتريو basobola kubula ku kifaananyi ekyokujjako oba babulira ku kyokujjako abantu bafusaaku alkharijina ani taa, abafuluma kugonda kwa Allah. Bebaluwa alladhina yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusal, abakutula eŋŋanda Allah ze yalagira okukola ki nekibeeranga silatu rahm, okuyunga oluganda amarahu Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihi. Allah yalagira okuyunga oluganda mu kitabo kye Qur'ani, nabwe kityo nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatulaga nti okuyunga oluganda kyetaagisa eri buli muisiraamu yenna. Kakati omuntu siyesinga enkola ye yakuyunga kukutula ŋŋanda tumulamula tutya oba alamulwa atya mu ddiini? Oyo abeera asi athim, abeera mujeemu ate nga athim mukolobezi, ajemedde Allah, ajemedde nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ate aba akoze zambi eryokutula oluki okutula oluganda. Tumukole tutyo omuntu afaanana bwatyo, wabeeranga mukulu nga maama oyo yeetaaga kumufunira bakulu banne bamulaga obukulu bw'oluganda bwabeeramu obusiraamu. Bwabeeranga maama ng'oyo ayina enteekateeka y'okubeera nga agenda ayawula mu baana baba bazzukulu atandise okubaawula, tumugamba nti munnange ekyo kyokola zambi, sobola omutumira abawalimu, sobola omutumira bakulu banne, oba naawe kennyini byosobodde omugamba ebitonotono bikole ki bimugambe. Tomanyi ayinza okukyusa insha Allah awamu n'okubeera nga turai adaba alkalami maa alwalid, nga onyweza empisa z'okwogera ne gwe bayita omuzadde, eyo olina okubeera nga ozinyweza. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Wafiika barakallah. Tusaba ekitiibwa Allah tabaraka wa taala abeere nga atugasa n'ebigambo ebyo bitajukanyiza. Olwaleero insha Allah tujja kutandikira awo nate olwokubiri olujja biidhinillah. Wa barakallahu fikum wa jazakum Allahu khaira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.